Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekya likinga video. Kati waliwo yabadde ambuuza ku nsonga y'okumanya bizinensi, waliwo yabadde ambuuza dduuka ng'ambuuza nti biki ebyo bye nsobola okuba okulaba nga sibikola bwe mba njagala okugenda mu maaso nga nina bizinensi y'edduuka, nga njagala okugenda mu maaso nga njagala bizinensi yange ekule nga ya dduuka. Biki ebyo bye nnina okwewala, biki bye nnina okukola, biki bye sirina kukola. Kyeyabadde agezaako okubuuza ebintu ebyo nno biwererako ddala, ebintu by'olina okwewala oba by'olina okukola oba enneeyisa gy'olina okweyisaamu ng'olina bizinensi y'edduuka, ng'oyagala bizinensi eyo ekule. Kwegamba efuuke bizinensi eve mu kaduuka lifuuke edduuka, live mu dduuka lifuuke ekiduuka. Kankubulireko bino by'olina okukola, enneeyisa gy'olina okweyisaamu ng'oyagala bizinensi yo ekule naddala eyo y'edduuka gwe yabuuzizza. Njagadde nkuddemu ate ekintu ekirala kye nalabye ey'edduuka gye mwasinze okupuleyinga ennyo, kitegeeza ebakwatako nnyo. Ate n'ekirala bangi bizinensi y'edduuka mugirimu nga bw'onalaba ku kitundu kw'obeera bwe tunula olabe. Njagala okimanye nti amaduuka ge gakyasinze okubeera amangi. Bwe tunula olabe mu kitundu mw'obeera obale olabe nti amaduuka agali wano mu kitundu gali ameka, saluuni ziri mmeka, woteeri ziri mmeka oba restaurant. Ojja kulaba nga bizinensi y'amaduuka yesinga okubeera ennyingi mu kitundu ky'olimu. Okusookera ddala nakugamba nti mbutuufu ssente z'olina okutandika nazo ng'otandika bizinensi y'edduuka ekitono ennyo, miliyoni zibeere miliyoni 5. Kuba bino bye mbagamba sibagamba basanyula busanyuzi, wabula mbabuulira ekyo ekigenda okutwala mu maaso, kyenkubuulira ekigenda okujja w'oli ogende ku siteepu eddako. Nakugamba nti miliyoni 5 ze zibeera ssente ziba zisookebwako. Kiri eri gw'oyinza okuba nga ozisussaamu naye nze nkulaga ezisookebwako. Bizinensi gye nali nkozeeko naye nga nti eyo nagikolako oba nagikolamukko ebizinensi y'edduuka, nagibeeramukko nga bankozesa naye ng'ate ninga eyeekozesa kuba mukama wange yali nga teyeeraliikirira kuba nali nkola bulungi ate nga bintu mbitegeera, kyekyo sijja balimba. Kati n'olwekyo oba otandika bizinensi y'edduuka era nga bwe nakugamba miliyoni 5 ze ssente zisookebwako olw'ensonga mulimu ebintu by'olina okusooka okufuna. Njagadde nsooke nkulaga ebintu ebyo. Olina okufuna minzaani nakoma okugigula oba okugimanya yali ku mitwalo 15. Naye kati olina okuba nga yeeyongeddemu nga mumanya ebintu bya Uganda tebikka byeyongera bweyongezi waggulu. Nakoma okugula minzaani empya yali mu mitwalo 15 nga byonna biwedde nga bagikoonyeemu buli kimu nga n'ebipapula byonna babikuwa ebyo bye batera okukwatira nga badde bazze mu maduuka abakwata minzaani byonna babikuwa ewedde. Ebiseera ebyo yali ya 15 byonna nga biwedde. Naye kati simanyi nga bwe nkugambye nti ebintu bya Uganda tebikka birinnya bulinnya. Kati olina okugula minzaani, olina okugula kaawunta gye bayita kaawunta oba ekimenza, ekyo olina okugera ne bakibajja, ekyo olina okukimanya. Olina okugula era kino ekituulako ebintu wansi, nakyo bagula kigule oba bakukolera kikolere. Olina okugenda mu bbajjiro ne bakikola, okitegeera. Olina okugula firiigi, eyo olina okukimanya nti olina okugula firiigi. Ate oba ogula firiigi kyenkusaba gwe wenna atandika bizinensi y'edduuka, nkusaba nnyo oba ogula firiigi, gula firiigi empya, togula firiigi nkadde. Firiigi enkadde ziba n'ebizibu, ekyo nkikubuulira. Gula firiigi empya. Firiigi empya tezibeera za mbuveera, ziba zikozeeko, baziddaabiriza bulungi nnyo. Wano we tumanyi we basinga okutereeza firiigi ezo ze tuyita empya, manyi Kyengera. Kyengera awo batereerezaawo firiigi, bazireeta okuva ebweru ne baziddaabiriza bulungi ne baziraba wowoononese ne bagitunda nga mpya. Olina okufuna firiigi nga mpya kuba olw'ensonga ojja kugula firiigi emitwalo 5 ng'ola giguzizza emitwalo 5, kyokka ogenda ogisange mu dduuka ng'eri ku mitwalo 8. Ng'eri ku mitwalo 8 just emitwalo 3 nga gakulemesezza okufuna firiigi empya. Ogule enkadde eyo etandika okubeera ng'eggwa buli kaseera gaasi kwegabeere nga gaasi akusumbuwa buli kaseera. Ekintu ekirala olina okussaamu amasa ge bayita amadaala, bona gasaana kugulibwa. Olina okusasula ennyumba mw'ogenda okuteeka edduuka. Kati n'olwekyo ky'oba olaba nga nakugamba nti kirungi nnyo bw'atandika edduuka otandike ne miliyoni 5. Ebyo edduuka tebiba byagezesa olw'ensonga nti amaduuka mangi. Ekintu ekirala w'ogamba mbu kantandike n'obusente bwe nnina ntandike edduuka, kantandike ne miliyoni 2,
tandike ne miliyoni 3 anti kati labayo miliyoni 3 miliyoni 2 genda zigule bino byenkugambye obe ng'osigazaawo miliyoni 1 miliyoni 1 ogenda kugula bintu ki buli wobeera n'ebintu ebitono mu dduuka obeera tokola bano bakasitoma bo bagula bintu buli walengera ng'ebintu bijjudde mu dduuka kimusanyusa akyama bukyami n'akubuuza ate ekintu ekirala buli wogamba nti kantandike ne kyenninawo jagenda nteekamu mpolampola obeera weerimbye ebiseera ebisinga kigaana naddala nga tolina woogenda kujja ssente wantu walala ekyo osobola okukikola ng'omanyi ti mu myezi 5 ekijja mu maaso waliwo agenda okumpa miliyoni 5 oba miliyoni 2 nyongeremu naye oba tolina ssuubi eryo ligenda kufuna ssente walala ng'osuubira zijja muno mu dduuka ogende ng'oteekamu awo obeera olimba kiba tekijja kusoboka ekyo nkikubuulira kiba tekijja kusoboka n'omulundi n'ogumu edduuka ng'otaddemu miliyoni 1 terisobola kuzaala ziwere miliyoni 2 oba miliyoni 3 terisobola kuzaala kuba obusente ekyo nkikubuulira buba butono nnyo gano amagoba agali ku bintu matono kati n'olwekyo fuba okulaba nti ofunye miliyoni zo 5 miliyoni 2 zigwedde mu bino byenkugambye byolina okusooka okuteekamu omanye nti miliyoni 3 bye bintu by'otaddemu miliyoni 3 bye bintu by'otaddemu awo kigenda kubeera kirungi nnyo ogenda kuba ng'oli siriyasi ng'olaga nti otandise edduuka oba otandise akaduuka ako oyagala kugenda mu maaso nkusaba ebintu bino obigoberere bulungi oba mbasaba mwenna muwulirize ebintu bino kuba bikulu nnyo naddala ku bizinensi ey'edduuka edduuka eryomulaba likola ssente naye likola naawe otaddemu ekyo nkikubuulira buli woogamba nti kanteekemu kano kennina n'ogamba nti kantandike ne kennina awo omanya bizinensi ebeera ekulemye ekyo nkikubuulira bakasitoma be balina okusangawo ebintu so si mukasitoma ajja akubuuze nti olinawo kano ogambe nti sikirina odduke mbu ogende okireete manya oyo kasitoma agenze tagenda kuddamu kuddawo ajja kuddamu akomewo ate ng'abuuza kirala kalina ky'onaaba tokirina era ajja kuba akola ki yeeyongera okwetamwa kwegamba ajja kuba yeeyongera okwetamwa amanya nti edduuka lyo teriba na bintu awo agenda ewali ebintu oba mukitegeera bulungi nnyo kankibaddiremu buli woogamba nti kanninde kasitoma ekintu kyambuuza nsobole okukireeta kuba komenti naziraba ku vidiyo gye nasooka okuteekayo naziraba nga bamugamba nti awamma otandika n'ekyo ky'olina kasitoma wajja n'akubuuza ekintu ng'ogenda okireeta ebyo nno ku bizinensi ey'edduuka tebikyakola munnange ebyo byakolanga ng'omanyi mu kitundu gwe wekka alinamu edduuka ng'oli ajja kujja akubuuza olinayo pampa z'omwana ogambe nti pampa sirina naye ngenda kuleeta enkya kwegamba oyo abadde azikubuuza n'akulinda omala ezireeta n'akomawo n'akugulako ebyo byakoma byali byamabega nga bizinensi gwe wekka gwali mu kitundu gwalina edduuka ng'abala tebate kwegamba ng'abantu batono abakola bizinensi ezo naye kati bantu bangi abali mu bizinensi z'edduuka nga bwe nkugambye gwe tunula mu kitundu kyo ojja kulaba nga amaduuka mangi kati gwe buli woosuulira n'ogamba nti olina ajja n'akubuuza nti olinawo pampa n'ogamba sirinaawo oyo abajja genda agula ow'omulala tagenda kuddawo kati ate abajja kudda ng'akubuuza kintu kirala kati wadda ng'akubuuza ekintu kyala n'ogamba tokirina kimanye nti era ajja kukola ki ajja kugenda akifuna ewalala bw'atyo kati banajja nga bagenda bawera jjukira babeera ba ku kitundu okwo kati batuuka essaawa ne bamanya nti oyo taba na bintu ne bagula oyo alina ebintu kubadde edduuka litunda bintu oba tolina bintu togenda kufuna bakasitoma ekyo nkikubuulira bajja kuyitako buyisi singa onaaba olinamu obuntu butono bagenda kuyitako buyisi kuba bo bamanya ti oyo talina bintu tebabirabamu ekyo nkikubuulira kati ekintu ekyo nsaanye mukimanye nti kikulu nnyo oba otandika bizinensi tandika n'ebintu nga birabika nti mwebiri ekyo kikulu nnyo gula ebintu by'owansi ebyo bitunda nnyo mu dduuka bikolera ddala bulungi ebyo by'owansi buwunga muceere sukaali bikola bulungi nnyo ebyo nkusaba otandike nabyo oba ogenda tutandika gwe yabadde ambuuza wambuuzizza ebibuuzo bingi gyegadde nkuddemu ne banno babiwulire kuba bangi baagala obbimanya teri ayo bagamba kwegamba otandike bizinensi ng'ebintu ebimu obitegedde kwegamba osobole okwekwata ensobi ng'osobola okuzibikira ensobi ezo eziyinza okukulumba obudde bwonna mu bizinensi eyo ey'edduuka ekyo nkikubuulira kati ebintu by'olina okutunuulira ennyo bino
ndowooza byewadde osinga okwagala okumanya. Ebintu by'olina okutunuulira ennyo ng'okoze bizinensi y'edduuka bye bino, era nsuubira byewadde osinga okwagala. Ekisookera ddala olina okwogera obulungi ng'okoze bizinensi y'edduuka, olina okwogera obulungi ne bakasitoma. Ekyo olina okukimanya. Okwogera obulungi kintu kikulu nnyo nnyo nnyo. Enneeyisa kikulu nnyo ng'okoze bizinensi y'edduuka. Buli oweeyisa mu nneeyisa etali nnungi, bakasitoma bakuddukako bamanya oyo talina mpisa. Empisa si kubabuuza. Kwegamba kasitoma feesi oteekako feesi eraga nti etunda. Kwegamba obeere ng'olina akamwenyo ku bakasitoma, si kubanyiigira. N'oba olina ebizibu ebiri bitya, bw'otuuka mu bizinensi ebizibu biteeke ebbali, olina okufuba okulaba nga bakasitoma bamwenyeza. Ekintu ekirala bw'akoze bizinensi y'edduuka kyenkusaba, olina ofuba okulaba nga tofulumya. Ekyo kikulu nnyo. Tofulumya ssente mu dduuka n'oliba nnusu 10 n'oliba nnusu 5. Tofulumya ssente. Tofulumya ssente za kyeyonoonero. Oba omanya nti ku dduuka kuno kwe ngenda okulya ekyemisana n'ekyeggulo, tunuulira ekyo kyokka ky'omanye nti edduuka lino lye lindiisa, naye todiibuuda kuba edduuka teryetaaga kufulumyamu ssente. Ekyo nkikubuulira. Buli w'ozifulumya otuuka essira n'olya amagoba ago n'ogamalawo, n'odda ne ku zino eza capital nazo n'otandika ozirya. Ate ozirya mu mpolampola nga tosobola kiraba nti oli mu kulya ssente zo. Okitegedde? Kati n'olwekyo fuba okulaba nga tofulumya nnyo ssente nga ziva mu dduuka. Ekyo olina okigenderera. Tofulumya ssente. Ssente zikwate. Weefuula omunaku. Wegana ku kyalo bakwogereko nti wabula omusajja oyo mugagga naye yeeyisa nga atali mugagga. Ekijja kuyamba okuyimirizawo edduuka lyo okukulaakulana kifuuke ekiduuka. Gwe omukyala mu abakyala mwe musinga okubeera mu maduuka, mbalaba nnyo mwe musinga okubeera mu maduuka. Mulina okufuba okulaba nga mukekkereza nga temufulumya ssente kuva mu dduuka eryo. Ekyo nkikubuulira. Fuba okulaba nga akasente okakwata n'oluba 10 toluta, tolufulumya. Ekyo nkikubuulira. Beera sirias omanye nti genda kugulako kyakulya kya misana, nguleko kyaggulo, nguleko kyankya kyokka. Otambulirawo mpolampola. Naye bino ebyokudiibuuda simanye ngula peso, simanye ngula biki ebyo, ebizigo ngule kiri ngule kino. Olina okubeera siriasi. Oba oyagala okugenda mu maaso, oyagala okukulaakulanya, ng'oyagala edduuka lyo likule, live mu kadduuka lifuuke edduuka, olina ofuba okulaba ng'ekintu ky'okufulumya ssente ekyo okinyigiriza nnyo. Tokikkiriza kubeerawo. Si kirungi kubeera ng'ofulumya nnyo ssente ng'olina edduuka. Liba lijja kugwa mu bwangu. Mwaka gumu lijja kuba ligudde oba myaka 2. Kati n'olwekyo ekintu ky'okufulumya ssente mu dduuka fuba okulaba ng'okikola ki, ng'okisibako natti. Tofulumya. Kijja kuba kirungi nnyo. Kijja kuwangaaza mu bizinensi eyo. Ekintu ekirala ekyo kyo tubali tukyogeddeko, olina okuteekamu ebintu. Si kuteekamu buntuntu mbu simanyi mbu kantandike ne kano ke nnina. Teekeramu ddala ebintu. Nakugambye nti osana otandike ne $5 million. Ku $5 million ezo omanye nti $3 million za bintu, $2 million zigenda kugula biri ebisooka. Kitegedde? Omanye nti $3 million zigenda kuteekamu bintu munda, $2 million zigenda kukola ku bintu ebirala ebyo ebisookebwamu, lenti, amasa, minzaani, biki ebyo, kimenza. Okitegeera bulungi nnyo. Kafoomu ak'ebweru. Omanye nti zino esigadde $3 million zigenda kukola ki? Kussaamu bintu byentandikirako okutunda. Kijja kuba kirungi nnyo. Kwegamba edduuka litunda bintu. Olina okuba n'abintu. Bakasitoma bo baagala bintu. Kasitoma yalina okusangawo ebintu, wabula si kujja n'akugamba ate n'ogenda okireete. Ekyo kiba kya bulabe. Fuba okulaba ng'ebintu obiteekamu. Ng'oyagala okukola, fuba okulaba ng'oteekamu ebintu. Ekintu ekirala mu dduuka omwo nkusaba oteekemu omwenge. Oba toli musiraamu ng'okoze edduuka, ng'oyagala kulaakulana kugenda mu maaso, teekamu omwenge. Bbiya, walagi, oyo walagi ono w'omucupa, sigamba tonto, ngamba walagi ono abeera mu bucupacupa obw'enjawulo, obusimanyi tolino, biki ebyo byonna. Byonna ebyo leading ne UG ebyo byonna simanyi boni 7 ebyo bikola nnyo ssente mu dduuka. Era
gana kwega magoba gajja okuyamba okulyako ekyemisana kyaggulo gajja kuba gava ku mwenge guno kuba gutambula ate guliko ssente nnyo kati nga bbiya aliko ssente nnyo n'amaanyi. Nkusaba ng'otandise bizinensi y'edduuka kyolina okutunuulira ennyo, tunuulira nnyo omwenge ogwo guteekemu. Ate ekirungi ky'omwenge kati nga bbiya oyo batono nnyo abanywera awo abasinga bagutwala mu maka gaabwe bwe batyo bwe bakola. Oli ajja n'agampa ecupa nnya n'akomawo kubajjukira gwo ssente ze zikusalako omuntu anywa omwenge asobola okunywa ne kuleeti. Ekyo nkikubuulira kati gwe edduuka gwe kola ekintu ky'omanye nti ntaddemu n'omwenge. Abasinga ebintu bino temubitegeera oba temubitunuulira nga kyamaanyi. Naye kino kye nkugamba ekintu kye nnali nkozeeko oba kye nnali mbaddemukko kye nnali nkozeeko kye nkugamba. Omwenge ogwo mulungi nnyo gutambula nnyo mu dduuka ate nga guliko ssente nnyo. Omwenge ogwo bbiya aliko ssente nnyo kati n'olwekyo mu dduuka omwo teekamu omwenge ogwa buli kika ogwanguwa okutambula. Si kugula biri eccupa ey'emitwalo 2 emitwalo 15 ezo totawona zireke gula ng'eccupa esembayo okubeera ey'ebbeeyi emitwalo 2.5 oba 3 gw'olina okuteekamu okitegedde. Naye nga tunuulira nnyo bbiya ne buwalagi buno obutambula ennyo obusookebwako. Amagoba ago agabeera ku mwenge gajja kuba gakuyamba bulungi nnyo okwebeezaawo okulyako wamu ne lenti eyo okugikwasaganya mu maaso mpolampola. Kijja kuba kikuyamba omwenge ogwo gutunuulire nnyo watandise edduuka obeere ng'oguteekamu just okola layini ge bayita amasai n'omanya nti eno paati ya mwenge n'ogisawo bulungi nnyo okikwegamba ogutegeka bulungi ng'omuntu wayimirira eri agulengera n'amanya nti wano waliwo alina omwenge. Okumanya omwenge gutambula mulaba omuntu just asobola okujja n'agamba mpaayo akacupa okantere mu kaveera. Era ebintu bino olina obigenderera nnyo, olina okukwata obulungi bakasitoma. Olaba omusajja n'ajja n'agamba mpaayo ecupa ya Guinness oba ki, mubuuze nka kutere mu kaveera ogenda kunywera awo, tokamuwa ecupa togimuwanga buli omu alaba. Funa akaveera aka bbulaaka kategekewo, oli wagamba mpaayo akacupa nywemukko wano n'agamba kugusumulule, togumuwa buwi bw'otyo naddala emisana mu nnaku enjereere. Guteeke mu kaveera bulungi aka bbulaaka bulungi nnyo, osumule eccupa omuwe. Onagisumula ng'akulaba. Omwenge ogwo ebiseera ebisinga ekyo mukitegeera ndowooza. Ekintu kyonna ky'otunda olina kisumulula ng'akiguze ng'alaba. Era amala mubuuza tomala gasumulula omugamba nsumula ogenda kunywera wano. Wagamba nti ye teeka mu kaveera ka bbulaaka bulungi nnyo eccupa omuwe ng'ogikwese. Agenda kusanyuka n'olulala ajja kuddawo. Niwanaaba nga badde ayitamu buyisi buli lwanaaba ayitamu ajja kukyama ng'anyweyo akacupa olw'ekyo ky'onaaba okoze. Olw'ensonga nti abantu abasinga baagala nnyo okunywa omwenge naye baagala babeere nga tebabalaba, baagala babeere nga beekwese. Kati womukwekera eccupa eyo n'ogiteeka mu kaveera ka bbulaaka yonna neggweramu n'omuwa, kigenda musanyula era ojja kulaba ng'aginywako wagikweka mu magulu mpolampola. Bwe kityo bwe kiri ebintu omulina obbitunuulira kuba bikulu nnyo bye bikomyawo bakasitoma engeri gy'omukwatamu. Ekintu ekirala kye mbasaba mmwe abalina bizinensi mulina okwefiiriza. Kibi nnyo okuwa omuntu ekintu mu ngalo. Omuntu wagula ekintu nga kiweza nnusu 1000 fuba okulaba ng'okipaakinga mu kaveera ka bbulaaka nga tekirabika. Ekyo kikulu nnyo. Kibi nnyo okuweera abantu omuntu n'aggulako eccupa ya sooda aka pulasitiki ka 1000 n'okamuweera mu ngalo ng'olaba muntu n'oba mwana muto. Ekintu ekyo kipaakinge bulungi. Kimanye buli w'okwata bakasitoma bano obulungi kikuleetera okufuna bakasitoma abalala tebagenda kuvaako. Ekyo nkibabulira. Ebintu ebisinga obbasumbuwa bya bulijjo, bintu bya bulijjo. N'otuuka n'ogenda ku musawo n'akubba ssente zo naye nga just gwe eyeeyisa obubi, bakasitoma bakwata bubi, okitegeera. Kati n'olwekyo ebintu bino bikulu nnyo. Omuntu wajja oggula ekintu tokimuweera mu ngalo nga tokipaakinze. Oli n'ajja n'agula akagaati ka 2500 n'okamuweera mu ngalo. Kateeke mu kaveera ka bbulaaka okamuwe. Obuveera olina obuggula obeere wa bakasitoma naddala sayizi eyo entono. Olwo n'obulala bwe batunda nga bwo ojja kukasanga ku 3000 ka bbando oba 2500 oba 2800. Ezo 2800 tozeefiiriza n'omanya nti buli kanaku oteramu bakasitoma nga n'okutunda bw'otundako. Kuba bubamu obuntu bubanga obuveera 5 osobola okuggyayo ssente zo zino 2500 oba 2800 buno obusigadde n'obugaba bugabi kwegamba osobole okusanyusa bakasitoma basobole okudda. Ekijja kuba kirungi nnyo singa onaaba okikoze. Ekintu ekirala waliwo obuzibu bw'omukozi.
abakozi abo bwe mulaba nabo bakola kyamaanyi nnyo okusuula bizinesi z'abakama baabwe. Bakola nno kyamaanyi okusuula bizinesi. Kati omukozi bw'omuteeka mu dduuka nga lino nga wakalikola kiba kyangu oddisuula. Ekirala ye tafaayo, tebimukwatako. Bizinesi si ye, okitegeera. Oba yeeyisizza atya oba akoze atya, ye tafaayo. Kati n'olwekyo mutunuulire nnyo abakozi bano bwe muteeka mu bizinesi zammwe. Bakola kyamaanyi nnyo okubafiiriza kuba yeba tebimukwatako. Amanya omulimu we guggwawo ng'agenda anoonya ewalala. Kati n'olwekyo obanga okoze bizinesi okogyebeereremu gwe kennyini, omanye nti ogimazeemu ng'omwaka mulamba, ate ofune omuntu gw'ogenda okuteekamu ng'osoose kubeera naye olabe enkola ye eri etya, bakasitoma ayogera atya nabo, yeeyisa atya. Bintu bingi birina okutunuulira ku muntu oyo gw'ogenda okuteeka mu bizinesi eyo oba oyagala bizinesi ye ereme kugwa. Ekirala abakozi abo babbi asobola okunnyuka buli kanaku ng'ajja mu seefu omutwalo buli kanaku. Ekyo nkikubuulira akisobola bulungi nnyo. Buli kanaku n'ajjamu 5,000 abaakusuula edduuka abaalikosa nnyo kuba edduuka oliraba eryo. Edduuka kye kintu ekyasinze okuleeta ssente ennyo. Kye kintu ekyasinze kwegamba okuleeta ssente amangu n'oba ng'ozirabako. Ekyo nkikubuulira. Kati obukozi buli walaba seefu nga ewezeemu ssente kiba kimwanguyira okugamba nti kanjijemu ekyebiri ngende nakyo. Oba okitegeera, kwegamba kimwanguyira olw'ensonga tyabeera aziraba nga nnyingi. Bwe kityo bwe kiri. Mulina okutunuulira nnyo kye bayita omukozi. Okusanga omukozi omuntu mulamu kiba kizibu. Mwebali abakozi abantu balamu ng'asobola nga kwegamba okubba ng'alaba kizibu era nga ye amanyi nti Katonda amulaba, nti wanaakubba ng'amanyi nti Katonda amulaba. Mwebali naye batono nnyo nno gwe mukiwulira. Kati n'olwekyo Mukama wakuyamba n'ofuna omukozi omulungi, weeyisa emikono mu maaso era olina muyisa bulungi. Ekyo nkikubuulira. Gwe wenna alina omukozi ng'akuyambako mu bizinesi ng'ey'edduuka, ng'olaba bizinesi etambula egenda mu maaso, yeeyongera kulinnya, oyo omukozi mukwate bulungi nnyo, muyise nga mutabani wo, muyise nga muwala wo. Ekyo nkikubuulira kuba abakozi bazibu, basuula bizinesi. Abakozi babbi. Omukozi asobola okubba naye n'akola bizinesi eyiye nga tokimanyi, nga abba eno ateeka eri ewuwe. Ekyo nkikubuulira bulungi nnyo mu bizinesi y'edduuka ne bizinesi endala. Mukyo mulina okumanya nti abakozi baka, abakozi babbi. Ekyo nkikubuulira. Nze ninako gwe mmanyi omwami yalina edduuka eyo Masaka, yali alinamu abakozi 3 nga dduuka ddene lisuubuza bwe litunda empolampola bwe lityo. Naye nga yalinamu omwana ng'omwana muto, nga kaana kato nga tosobola kasubiriza kubba, naye akaana ako kabba ne kagula ebintu mu kyalo, ne kagula ettaka, ne kagula ente nga bw'okiwulira. Naye ng'enziba gikabbamu tekaabeeranga ku seefu, naye nga bwe kaafuniranga gaapu kajjangamu ssente, naye nga kajjamu mpitirivu olw'ensonga nti amaduuka gasuubuza gaba ne ssente nnyingi. Ate kimanyi oba tonnaba kubala ssente ezo gwe nannyini bizinesi wadde obeeramu, naye oba tonnaba kubala ssente ezo ng'akawungezi ng'onnyuse, kizibu nnyo okumanya ssente z'okoze. Olina kusooka kuzibala n'omanya tezibadde bwe ziti. Kati omwana oyo yakozesanga omukisa nga buli wafuna chance ng'ajjamu, basobola okuggyamu emitwalo egiwera ddala, basobola okuggyamu ssente eziwerera ddala kuba bamukwatako lumu ng'azibbye nga ziri mu nsawo, akitadde mu nsawo afuluma agenda. Era abbye emitwalo 18 ze yali abbyeko olwo, naye yakikolanga buli kanaku. Kati batuuka ogenda omunoonyerezaako, poliisi emukutte, bamututte ewaabwe gy'ava ng'aguze ebintu. Kinjagala okukulaga nti abakozi abo si bangu. Ekyo nkibabuulira. Mulina okubeera siriyasi mu banannyini bizinesi. Bizinesi gitunuulire nnyo n'enkaliriza, otunuulire n'abakozi bo b'okozesa n'enkaliriza. Abakozi abo tujja kuba tubatunuulira emize gyabwe gye bakola kambakomyawo, naye ng'abakozi si bangu. Gwati gwakoze bizinesi y'edduuka kyenkusaba tunuulira nnyo bizinesi yo, sooka ogyebeereramu ogende ng'omanyiza oyo omukozi gw'ogenda okuteekamu, obeere nga ate omwetegereza nnyo. Ekintu ekirala gwe ayagala okutandika bizinesi y'edduuka gwe yabadde ambuuza, kikulu nnyo okubeera ng'okeera. Abantu abasinga matu temwagala kukeera. Omuntu w'edduuka, edduuka litunda budde bwa kumakya okusookera ddala. Obudde obw'okumakya abantu bagula nnyo ebintu, fuba okulaba ng'okeera. Edduuka liggulewo ssaawa 12:30
beera ng'ogudde obudde obubeera bukedde 12 kitundu obudde bubeera bukedde gulawo edduuka lyo fuba okulaba ng'abantu bonna abamaduuka bali ku kitundu okwo ku layini yo kw'oli fuba okulaba ng'obasooka obeere nga gwasoose okuggulawo ogenda kufuna bano bakasitoma abeekeeza kugula biki kugula bintu by'abaana abagenda ku ssomero nkedde ngenda ku mulimo esifunye kyakunywera ku caayi nze nkiguze njagala pampa z'omwana biki ebintu to always webitwe njagala ka always ngende nako ku mulimo abo abakeera ogenda kuba obalina mu 5 kuba abantu bannange bakeera ekyo nkibabuulira abantu bakeera olina ofuba okulaba ng'okeera abantu bagula nnyo ebintu ku makya ne kawungeezi abantu bagula nnyo ebintu ku naddala ow'edduuka atunda cakala ndi naawe kikulu nnyo ng'ow'edduuka okukeera kikulu nnyo buli wookeera ofuna bakasitoma nabo abakeera babajja kuyiikira bulungi nnyo naye gwe nojjaku ng'olina edduuka n'oggulawo ssaawa 3 n'oggulawo ssaawa 2 bakasitoma babala bamaze dde oggula ebintu bakasitoma abakeera kwegamba ogenda okuggulawo nga ne banno baguddewo kayino n'olyoka olaba obuzibu n'otuula mu dduuka ne likutunuulira nga teri n'omu akyama nga alinganga akyamye nga byakubuuza tobirina kati n'olwekyo mufube okulaba nga mukeera edduuka liggulewo ssaawa 12 n'ekitundu okume bakasitoma bagenda kujja bulungi nnyo ekyo nkikubuulira ekintu ekirala ky'olina okwewala obeera omusajja olina okwesonyiwa kye bayita abakazi manya nti olina mukazi obeera na mukazi w'omu bizinesi y'edduuka wonaagiteekamu okwagala buli muwala gw'olaba kimanyi nti eyeegudde ekintu ekyo mulina okitunuulira oba okoze bizinesi ekintu ekiyitibwa obwenzi olina okyesonyiwa obwenzi olina obbuta beera na mukazi w'omu kigenda kuyamba bulungi nnyo bizinesi eyo ojja kuba tojja gidiibuuda tojja kujja mu ssente kuba abakazi baagala ssente abakazi batwala ssente teri mukazi wa bwereere nze kibabuulira teri mukazi ogenda kwagalira bwereere ogambe nti omukazi teyanyigiye kuwadde 10 afazaali okozesa transport ogende omusange gy'ali afazaali opangisa luumu nomanya nti zagendedde mu loogi nze teri mukazi wa bwereere ekyo nkibabuulira olina ofuba okulanga abakazi okolaki nga abakazi obeesonyiwa funa mukazi wo obeere n'oyo weesonyiwa obwenzi kutwalize wamu bizinesi yo ejja kukula bulungi nnyo naawe omukyala ebyokukuulakuula olina obyesonyiwa kuba buli wookuula olina ebikolimo by'ogenda nabyo buli wookuula abasajja n'ogamba nti kankuula ono nteeke mu bizinesi kankuula oli nteeke mu bizinesi buli wookuula abasajja abo abasajja balina ebikolimo mulimu abasajja balina ennimi embi nga yayogera bogezi kigambo nekituukirira omuntu yenna wakugambanga nti kale oba okitegeera ka bizinesi ako kolimu kagenda kugwa oba tekagenda kweyongera mu maaso kimanye nti kisobola okutuukirira bulungi nnyo olulimi lutonzi ekyo olina okumanya kati n'olwekyo abakyala sente z'abasajja muzireke omusajja manya nti omusajja akuwadde ssente yoyo mwami wo ogenda okwagala yagenda okubeera omusajja wo afazaali bikyankalane maaso eyo naye nga wano kimulage nawe kennyini okiteeke mu mutima gwo ne Katonda yennyini ajja fuba okulaba ng'akola kyakwatirako kugamba ssente zino z'aba akuwadde zeeme kubeera kisiraani kyogenda kuteeka mu bizinesi yo ojja gwe ku kitunuulira ogambe nti kanfuneyo ono omusajja muggyemu 5 ngateekemu muddukeko nfuneyo n'omulala muggyemu 5 ngateekemu nfune n'oli bigenda kugaana bizinesi eyo tegenda kugenda mu maaso zigenda kuvaamu nga ziva mu ngeri gy'otategeera ogambe nti bannange teekamu ebintu naye ssente sizirabako ekyo kijja kubeerawo bulungi nnyo kati n'olwekyo fuba okulaba tokuula basajja ssente z'obakuddeko nga toziteeka mu bizinesi yo bizinesi eyo ejja gootaana olw'ebikolimo ebibeera ku ezo ssente ekyo nkikubuulira kitunuulire nnyo gwe omukyala abakyala oba abaana abawala mutunuulire nnyo ekintu ekyo mulekerawo okulya obusente bw'abasajja ate nga temugenda baagala lya ssente z'omusajja ng'omanyi nti ye musajja gw'ogenda okwagala ye musajja gw'ogenda okubeera naye obusente bw'abasajja mubuleke bajja bakolimira mugende n'ebikolimo byabwe ate bizinesi eyo n'ebizibu ebitalojjeka okitegeera kikyo kyolaba nti amaduuka gali 5 gasimbe layini naye ababbi ne bajja ne bamenya liryo lyokka ne batatwala bintu byonna oba ne babyonoona bwonoonyi
obuwunga ne babuyiwaayiwa, ne batwala soda ne banywa nga bayasa. Kagamba kikulu nnyo edduuka eryo okulaba nga oteekamu ssente, nga ssente z'otaddemu teziriiko musaayi, nga ssente si za bikolimo, si zikolimira. Kagamba kirungi nnyo omanye nti ka bizinesi ko k'okoze ssente ya mazima, ssente ya laali, si ya kugamba nti simanyi nasse gundi, nabbye gundi, ssente nzijje ku musajja gundi, okitegeera, namufeze ebintuntu ebyo bwebityo si birungi ku bizinesi ng'eyo ey'edduuka. Kirungi nnyo bizinesi yo ssente eziba zibeeramu zibeere nga ziri ku alaali, kijja kuba kirungi nnyo. Ekintu ekirala, abakyala oba abaana abawala, essimu kye kintu ekyasinze okugoba bakasitoma. Buli w'obeera ennyo ku ssimu n'obeera ng'onyegaanyiga essimu ku WhatsApp, kya bulabe nnyo, bigoba bakasitoma. Essimu eyo kasitoma wajja bw'ati n'omulaba, oba obadde oli ku kigisuula eriddukirawo, laba kasitoma ky'ayagala. Ekyo kikulu nnyo, okitegedde? Oyinza okuba ng'obadde oli mu kutayipinga message yonna gw'osindikira, olaba kasitoma ng'azze, essimu gisuula erikomaawo w'okomye, sooka olabe kasitoma okomawodde ku ssimu yo. Osobola okupima bulungi essimu n'omanya nti ejja gibeerako nga bw'entunda n'ebintu. Kisoboka gwe just kozesa bwongo bwo. Bino ebintu bya bwongo, ate si obusome wabula obuzaale. Birina kuva mu bwongo, obuzaale si obusome. Omanye nti essimu eno buli wenjibeera ku kasitoma najja nampita nesifaayo nesimuddamu nesigala nga ntudde, ne mugamba kanjije naye nga ntudde, kimanyi nti kasitoma oyo agenda kudduka, ajja genda ow'omulala afaayo oba atalina ssimu gy'anyiga. Kati n'olwekyo essimu mulina zigenderera, nazo za bulabe nnyo 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 mu kugoba bakasitoma kuba zibatwala obwongo. Ate ekintu ekirala era, buli w'obeera ku ssimu kutwala ebirowoozo, oba omusajja oyogera naye nga n'osigala ng'olowooza kiri ekibadde ku ssimu, kasitoma n'akuwa ssente n'omuddiza ssente nnyingi, olw'ensonga nti ebirowoozo obadde obitadde ku ssimu eri ku message gy'obadde osindika. Bw'oba oli mu dduuka, ebirowoozo biteeke ku bizinensi y'edduuka eryo, kijja kuyamba kuba abantu muddiza nnyo abantu ssente nga nnyingi. Ekyo nkibabulya kuba nkifunyeeko, ng'oli nakuddiza ssente n'ozimuddiza kuba ng'olaba omuzannyo gw'atadde mu bizinensi nga bizinensi yegenda kusaanawo. Kyekyo essimu mulina ozzeesonyiwa, essimu mbi nnyo. Ekisembayo nkusaba ogule calculator, gula calculator ennene, gula calculator ya bizinensi ebeerewaawo egenda kuyamba. Oba togimanyi gikozesa, giyige otandike gikozesa. Kigenda kuyamba obutaddiza bakasitoma ssente nnyingi, kwegaba butakubba. Ekyo kigenda kuyamba. Fuba okulaba ng'ofuna calculator ogiteekewo, egenda kuyamba. Ekyo nkikubuulira, abakozesa calculator ezo bakimanyi bulungi, kwegamba eyanguya. Kyoba olaba nga mu supermarket bazikozesa, lwakuba bakozesa za kompyuta, baba basetinga bulungi, atunuzaamu kintu nga kisaawo muwendo wali, atunuzaamu ekirala nga kisaawo muwendo wali. Kati n'olwekyo n'amaana n'akozesa calculator mangu. Kwegamba kyanguwa okusinga okuddaawo n'obaza omutwe, kino kiri. Kwegamba osobola okubaza omutwe naye ate kimanye kyangu nnyo okuddiza bakasitoma ssente nnyingi. Nga omanyi nti ebirowoozo, abantu tuba n'ebirowoozo ku mitwe, onaakozesa calculator nejja kuba ekuyamba okwegamba okwanguya okubala ate n'ekyo obutaddiza bakasitoma ssente nnyingi. Okitegedde kuba osobola okufuna bakasitoma nga bayitirivu ne batandika okukubuzaabuza. Ate ekintu ekirala kyensobola ogatta kuno, olina okufuna akataala akakebera ssente, kafune bulungi nnyo gye buli babutunda obukebera ssente. Ofuna balubu eyo ekebera ssente, ogamba omuntu agikuteere wansi mu kawunta weesobola okubeera ewalungi w'ojja okukeberera. N'obutoki gye buli nga bukebera ssente bulungi nnyo, butundibwa. Kikulu nnyo, olina okumanya ssente enfuna ennamu zifaanana zitya, ekicupuli kiba kitya. Kikulu nnyo kuba edduuka bagaba nnyo ebicupuli, naddala 5, 2 n'omutwalo omusinga okubeera ebicupuli. Olina obyegendereza nnyo 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 nnyo. Ebicupuli babigaba nnyo, obiwudde bulungi byebyo, fuba okulaba ng'obigoberera, kijja kuba kikuyamba nnyo nnyo nnyo. Kambawe WhatsApp yange mwewe byowulidde n'ogamba nti mbutuufu mbiwulidde, naye sooka ombuliremu kino kiri kitya. Nja kuba nsobola okukola ki, okuddamu okunnyonnyola, tekirina buzibu ku WhatsApp. WhatsApp yange eri 07777 887
3401 yeyo WhatsApp yange. Tujja kuba twogera kyonna bayagala okumbuuza ku eno video, ku ebyo bye njogeddeko. Nja kuba nkuddamu bulungi nnyo. Mbaagala nnyo mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso nagyegattako, kigenda kuba kirungi. N'ekirala likinga video. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.